Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizaako munansonyiwa eddoboozi okufaamuko nawagidde nnyo mupiira gwa Man U yesterday ne Arsenal. So munansonyiwa tombuuza mpagiraani nze ngugaye nawagidde nnyo kiresaawo. Tuli ku Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga muli mutya mugamba mutya. Tuli ne chrislule tuli powered by Gandhi Hardware Store awo Entinda ku Reed Complex okuliraana Kampala Independent Hospital nga bana ba Gandhi batuusa ebyakabi ebya finishing material bekwate buli kimu kitambule bulungi. Chris soko buze ku balungi abatulaba nkwanirizaako. Abalungi abatulaba twagala okubabuuzaako mukulike week ewedde babadde mbikujjuko nammwe tubakulisaayo ebya yesterday n'abantu abalala bonna abasobodde okutuuka ku buwangulo obuwanguzi obwenjawulo. Bikujjuko ki byobadde okulisaayo abantu yesterday? Awo tuveeyo bikujjuko ebyabadde ebya yesterday. Mpozi ekirala njagala okwebaza abaisiraamu abali mu kusiiba mutukoze obulungi. Allah twongere omusaba atusaasire mu kisiibo kino. Amiina. Atuwa okuyayana kw'emitima gyaffe buli muntu yenna ali mu kisiibo n'oyo atasobodde olw'embeera etaliimu oba endala naye Allah amusaasire asobole okusiiba ekisiibo ekinaddako. So baganda baffe abaisiraamu abali mu kisiibo twagala okwongera kubasabira Allah abasaasire ekisiibo kyammwe kiggweko bulungi. Amiina. Tufune empeera ffenna kuba mmanyi nammwe mutusabira. Allah nsaba akuteremu obwangu naawe mu kisiibo kino otusiibuludde na KFC emirundi gyonna gye tusisinkanye naawe. Amiina. Allah yebale kubanga akuwadde okulaba nti yes naye ntunudde woolabawo. Ndabawo. Njagala kwebaza Allah yatonda eggulu n'ensi. Ekisiibo kino tulina ebyokukyebalizaamuuko bingi nnyo nga bw'okyogedde ate okusingira ddala ku sayidi yo. Neebaza Allah byankolera. Mwebaza nnyo. Thank you so much. Naye lwakuba abantu baffe bano bawulira nga twebaza nnyo Allah abamu bajja kituwala for granted baddeeyo baleme okulafuubana. Ono omusajja mulafuubanyi abatamumanyi nnyo emirimu gyakola abamu ku mmwe temukolako yadde ogumu. Nabagamba ssente buweereza obuweereza bwe bumutuusa ku buwanguzi bwonna bwatuukako. N'oweerereza ku TV n'ojja eno n'obeere wa chrislule n'ogenda mu interview z'abayimbi n'ojja n'ogenda ku radio n'ojja n'okolaki abamu ku mmwe n'omulimu ogumu togukola bulungi. Musajja ali mirimu egya ate nga gyonna agikola mu budde. Kakati gwe neebaza Katonda. Kakati gwe ojjayo eri giraavuzi z'omboze mu boxing bajja aleeta Under Armour basobera. Tudde tugenda njagala kusooka kwebaza abantu abalaba programu yaffe ya last Sunday ku Facebook and ne ku YouTube. Abatulaba ssaawa eno nga otulabira ku YouTube tulina n'omukutu ku Facebook baguyise MC Ibra. Oteka mutesi MC Ibra ojalaba ku mukutu ogwo yatambula. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. To those abajjayo ebiso n'enjala, thank you so much. Omuntu w'omanyira kyalowooza ebigambo ebimuvaamu bireflecting ekiri ku mutima gwe ebiseera ebisinga. So thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Excuse me. Olwala tugenda kutunuulira kye bayita obutamanya. Mu luzungu bakiyise ignorance in line of business. Tugenda kutunuulira ignorance and miseducation. Bye tugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. But before we go mu maaso ennyo Chris, ignorance kye ki? Ndowooza nga sinnaba kubuulira abantu ignorance kye ki. Njagala okusooka okutumirako okw'omwami Mugabi Dance. Lwaki mutumira? Omwami oyo ndowooza naawe omumanyi bulungi nnyo ye mwami wa Gandhi. CEO. Top boss. Njagala okwebaza ssebo olw'emirimu emirungi gy'okola Mr. Mugabi Dance. Yongera okuwangaala, yongera okuweereza bannayuganda ng'oyita mu kubaguza n'okubawa ebintu ebirungi ebiri ku mulembe, ebiri ku mutindo.
Abantu basanga nnyo ebizibu n'ebintu ebirala mu kufuna ebintu ebiri genuine naddala mu bintu bya hardware. But Gandhi General Hardware ekimala. Gandhi Hardware Store ekimala bulungi nnyo. Ombuuziza ekibuuzo kya ekimu ndowooza ku bintu ebisinga okubeera ebyebbeeyi mu bulamu. Nyina ekibuuzo ekyo kyamalako nnyo ku PBS mu US. Kyamalako ndowooza omwaka nga gumu n'ekitundu. PBS kigwayo kitya? Ojja kinoonyaako. Leka tuleme kufiiriza abantu. Kyali kigamba bwe kiti ekibuuzo nti commodity ekyesinga okubeera ey'ebbeeyi mu nsi yonna. Abantu ne bateeba gold, abalala ne bagamba oil, abalala ne bagamba food, abalala ne bagamba health, abalala ne bagamba oxygen, abalala byonna babyogera. But the most expensive commodity mu nsi yonna is ignorance. Ignorance ekigifuula ey'ebbeeyi bintu bibiri. Ekisooka buyer ya determining a price. Ate agisasulira bulamu bwe bwonna. Tekoma. Bw'okola ensobi mu bufumbo mu kunoonya omubeezi ogisasulira obulamu bwo bwonna. Ne bwe muba mu divorcinze ayina paati gy'agenda nayo. Olw'ensobi gye wakola nti tewafaayo kumanya ngenda naani. Thank you. Red flags ziri ze twayogerako zibeerawo n'oziraba n'ozi-ignoringa. Ignorance kiva mu kigambo to ignore. Okuleka ekintu. N'ogamba okwesulirayo ogwa nagamba. So mu bigambo ebimpimpi ignorance bwe mba njagala kukidefininga n'aligambye nti is the lack of knowledge, okubulwa amagezi, oba information mu Luganda kyeki. Information mu Luganda, I think lacking in knowledge and information, okubulwa amagezi, ndowooza n'okumanya ebintu ebikwata ku kintu kye bayita obutamanya. Okay. Obutamanya nga bwe tugambye nti kyekimu ku bintu ebisinga ebbeeyi mu nsi yonna. Buli muntu wano atulaba njagala okwata ettooki olingize mu bulamu bwo. Ojja kwesanga nga ebizibu by'olina out of 100 ebizibu by'olina ebizibu 97 ku buli 100 bireetweddwa butamanya mu kintu ekyo kye wali oyingirira. Ekyokulabirako kye nsobola okukuwa kimu kyokka mu butamanya obwo. Bwe tuzze tukula naddala nga tulabye system eziri sophisticated ng'obadde tugimanyi mu butuufu bwetambula. Lumu nali mpita mu kibuga nenjija nninnya mu muddo gwa KCCA nga mutuufu simanyi, tewali kapande kaŋŋaana kuyitamu nene nninnyamu. Abayaye bwe bankaba ne bankuba jeeke ekyokuwoza kye nayina nti mbadde sikimanyi nti tebagulinnyamu kyali tekikola ki tekintaasa. So oli wa ddembe okuba omugwagwa. Statement eno njagala giqualifyinga bwenti. Ignorance kye kino. Oli wa ddembe okusalawo nga bw'osazeewo. Naye toli wa ddembe kusaasaanya bivudde mu kusalawo okwo kubitwala mu bulamu bw'abantu balala. Okay. Oyina eddembe okukola okusalawo mu buli ngeri yonna nga bw'oba oyagadde. Naye alizaate ezivudde mu kusalawo okwo tezirina kukosa ffe abakuliraanye. Thank you. Nkiddamu omulundi ogwokubiri. Oli wa ddembe okwagala omuntu nga bw'oba omusanze. Oli wa ddembe okutandika bizinensi yonna eriraanye omutima gwo n'okwagala kwo. Oli wa ddembe. As long as bizinensi eyo singa eba etuuse mu makati nga yeetaaga ssente totuddira. Kubanga wakola okusalawo bw'omu nga kwankomeredde. As long as bizinensi eyo bw'eba egudde nga weetaaga okunoonya woosula n'akayumba kobadde opangisa bakatwaliddemu totuddira. Toba na lyato lyo na nkasiyo paka ku mwalo ogukuliraanye. Ebirungi byensinga okwagala mu kisiibo kino kankozeseza nnyo ekigambo Allah. Ebirungi byensinga omwagalako bibiri. Ekisooka yatuwa platform kwe tuzannyira yeemu. Yensi. Ewa Allah teri mwavu teri mugagga teri munaku teri yatuwa ekintu eki obudde bwe bumu, saawa ze zimu, obulamu bwe bumu, omukka gwe gumu, magulu abiri, mikono ebiri, maaso abiri. Era mu maaso gatuli fenna kyenkanye. Fenna asula mu ttegula n'asula mu bbaati n'asula wansi mu katonga n'asula wa fenna tuli ku oxygen atya omwoyo gwe tussa. Naye
ekyo kyensinga omwebaliza ale venna tetumugula kyensinga omwebalizaako ekyokubiri okimanyi mu bintu byonna bye yatukolera talina kintu kye yakola kirungi nga kusiba consequences mu kusalawo kwe tukola mu bulamu. Ekivunulwa kitya ekinyonyola kitya buli kusalawo kwokola mu bulamu kuyina consequence ebiddirira. Oli wa ddembe era yetafaayo kusalawo nga bw'oba oyagadde azirongazi era tasonyiwa kusalawo okwo takikola. Mulimu abantu abajja okugamba nti musaasizi kituufu asaasira wakisa kituufu wakisa naye obadde okimanyi nti Ibra singa ogenda n'osalawo n'ogamba nti nze ndi wa whisky Monday to Sunday si yamukusaliddewo munywa gwe kyabibumba gwe byokye emyaka gy'omukaaga giyitewo tujja kulaba kawoshi bagiyita bati eyo save someone's life ebyenda bigenda eyo consequence eyava mu kusalawo kwakola emyaka emabega mukaaga tewali wafuna ng'ototobaza amawuggwe. Buli muntu yenna akola bino yafuna olubuto atabikoze tolina gy'olujja era bw'osigala w'osigadde n'okola bwoti terulina we lukusanga nti nadde mpita ku basajja ne bassa omukka ne nfuna olubuto. Owaaye njagala otuwe ebika by'obutamanya types of ignorance. Neibura bibyo obutamanya buno obumanyi nnyo n'okunsinga wetubeeredde mu kyalo tuveeyo tujje mu kibuga wateekwa okubaawo ebintu byewakola mu butamanya ne bikusumbuwa nnyo tuweeyo kimu bwe kiti nga wakikola mu butamanya. Sirina okay kyenzijukira nze ekintu ekyasinga okunyigiriza ennyo nga neesulirayo nnyo gwa nagamba kwali kuyiga ggaali. Neesulira nnyo ogwa nagamba okuyiga eggaali but along the way kyankosa nnyo nti nina time we natuuka nga ngenze mu kyalo eyo I think yali P4 nga nina okuvuga okusomba amazzi ngaleeta ewaka nga nzaaliwo ng'omuntu yekka alina okuleeta amazzi ago nga either nina gasombesa mutwe oba ggaali oba ogateeka ku ggaali. Kitegeeza wayiga mu buwaze nga tolina kyakukola. Weebale nnyo. Nze ekintu kye nali nkoze mu butamanya ne kinkoseza ddala gye twasomanga amazzi abantu abakulira emityana mu Kiyinda n'emizigo twayitayo ewakiribatta ku luzzi wakiribatta ku mudumu luzzi lukyaliyo bw'oba ofunye ku ssente lubalongoosa ate ssente olina balongooseze miliyoni 3 zirongoosa oluzzi n'oteekawo n'akapande abantu ne beeyagala. Inshallah. Basajja bano bootera okumenya byebyo ebintu by'oba obayisaamu obeeta ebintu by'okola ekiyinda eyo kyembadde nyala okugamba nze ekintu omusajja yantwala okulya emmere alaba sheeno muwagizi wange nnyo yantwala okulya emmere wansi eyo waliwo Hajati yalina restaurant sijja gyogera linnya naye bwe twagenda okulya emmere Hajati n'atugamba emmere ya mutwalo gumu kitundu nze ne mugamba ezange zimpe sijja kulya ekituufu enjala yali ennuma naye ne ŋŋaana okulya nga ndaba omutwalo gumu n'ekitundu ssente nnyingi nnyo okuziryamu ekyemisana. Omwami oyo yambuuza kiki ekiganya okulya ne mugamba butuufu ssente nnyina bye nzeetaaza n'aŋŋamba newankubadde olina bye weetaaga okukolako naye nze ndowooza n'emmere waaliridde butuufu nagaana ne nnyongerako ku bigambo byange bino ibula obwavu bwogeza nnyo. Obwavu omuntu ayinza okwogera out of desperation era abantu abamu bambi tobanenya naddala ng'oli ku social media bano abantu abamu abawandiika abo bambi omulekerangamu ka benefit of doubt ayinza okuba ayina embeera mwayita nga si yawandiika naye nga mbeera omuntu ng'amaze ennaku nga 3 nga takombanga ku lugalo luno kitegeeza kukombako obukombi kufuna ku kyokulya nga tewali. Nagamba omwami oyo nti sirirya mmere ya mutwalo gumu n'ekitundu naŋŋamba tufaayo kasita tukyali ffenna wayita emyaka egi 2 nga nfunyeemu nga Allah akusunusiza ku ddala naye mazima nyina we natuula waliwo restaurant eyali ku Forest Mall awo nendya emmere ya mitwalo 2 naye nzijukira ekigambo kye nayogera ne mpulira nga kyenkosa ekyakinjogeza bwali butamanya saakyogera naye nayina arrivalism ng'ekyantawaanya ekitundu oli mupya mu mirimu era kyova olaba abantu ebiseera ebisinga abatanagenda mu bukulembeze ebintu bingi nnyo byolaba nga bisoboka gwe bodde eno ku sidelines olabira ddala abali mu kisaawe bakola nsobi njereere nga nammwe abatulaba boolaba bano byenjogera nga te nga bisoboka waliwo
noganza awuntulawo buli nnaku nsobola okukola ennaku 365 naye ng'agamba okutuula wano ayogere bye twogera n'okufrazinga just statement agiwandike ku social media emulema okukakasa obukakasa omwana we asobole okulya ekyemisana n'ekyeggulo byonna abirye abimalewo nga tekisoboka emmere ogiguze omwana waali mulamu oli mulamu emmere ennungi naye okugamba nti alfa ali emmere omalewo kikulema kiganye otandika okumutiisatiisa ng'embwa bwejja okumuluma ng'abasezi bwe bali mu kujja nga bajja okumutta wati si byangu so naliko mumoro ekintu ekyo nkijjukidde omwana oyo alfa nga muto at the age of 1 or 2 namugambanga n'ebitasoboka kukulya emmere Stani agenda abazadde bwe batyo bakuza abaana tukulira mu kutiisatiisibwa Stani oyo era bw'otalya mmere alfa togenda mu ggulu era biki ensi eno ne mu Kurani mulimu Stani shaitan shaitan ayimba ne mpulira ogamba Stani abamuddugavu nga mutono bwati muwanvu ng'alina omutwe tugende ku butamanya wayi kati dijjo waliwo comment njaku banzikirize nja ku revisitingako ku Facebook page yaffe but of course nga bwetugenda maaso mpola mpola tugenda kutunuulira ebika by'obutamanya oba ebika bya ignorance obutamanya buno tubuzaayo ne bugenda ku business abantu kati abatulaba bayinza okulowooza nti tuli ku butamanya yes tuyinza ogenda generally naye obutamanya specifically twagala kwekubisa nnyo ku business waliwo obutamanya ibro buli intentional bwabika bibiri kagenderere waliwo obutamanya obugenderere ng'omuntu akigenderedde yeefuula omuntu atakola ki owaayi waliwo omuntu yaweereza message n'aŋŋamba mbu gwe oba oyogera mbuze ndekere ng'okwogera weebale kutandika mukutu yagamba ibula omusajja oyo aba ayogera muleke ayogere ffe gwe tuba twagala okuwulira yekka weebale tandika mukutu yobeera tuli mu kkanisa weebale tandika mukutu eno si kkanisa guno si muzikiti ndi sheya abeera ayogera yekka oluthirabuto yendako yeebale tutandikira mukutu tumwebaze abo be bantu be nagambye era natunulira nakigudde ne ngamba nani nakigudde rovi n'obadde ki nedda abo be bantu be nagambye nagamba nnyo nti enkuŋŋaana z'endiga tezigana mpologoma kwebaka ne bwe zikuŋŋaana ekiro n'emisana yeesigala yeebase kuba we zikukira eryandye tugende ku bika by'obutamanya ebika by'obutamanya ibura mu bizinesi bya mirundi ebiri ba professionals bonna abali eyo ate njala kubakubiriza njagala kusaba abantu baffe bano abatulaba nga bwe turespectinga careers zammwe nammwe mutandika okurespectinga careers zaffe bwe mbanga ne student nenve waka nennema okuyitira ku pharmacy okugula amaweke neme kwejjanjaba nenzija gy'oli onzijanjabe respect the fact that nti naawe mu finance oyina ebintu by'otamanyi bwe bikola nga nze mbimanyi bingi nnyo bingi nnyo bingi nnyo omuntu agenda professionally omuntu yagenda n'asoma emyaka gye 5 n'afuna obwa engineer n'asoma emyaka 5 n'afuna obwa lawyer n'afuluma mu mateeka n'afuuka nnakinku nga tolina ky'omugamba bwe kiri naffe bwe tugenda gye tusomye bye tusomye ne tufuuka aba professionals lwaki gwe ojja kulowooza nti you will disrespect sector emu ffe turespectinga eyiyo so unfortunate no it is very unfortunate nero akubanga bwe nakugambye mu finance buli kintu kyonna kyokola kibeera ne consequence ekyokulabirako kyensobola okukuwa nalabye Russia ne Ukraine nga Putin abantu bwe babadde baagala omugulako amafuta mulimu ensi eziri vulnerable nga tezirina gaasi azimala nga mu buli ngeri yonna zirina ogenda ewa Russia zigulayo amafuta n'amafuta ago n'agamba buli muntu yanangulako amafuta alina okujja ne rubies zabaagulamu ye sente yaabwe mu currency yaabwe kakati tamanyi Luganda era talinayo olunaku lwajja kulaba sheeno naye bino bye bigenda omutuukako ebyatuuka ku Zimbabwe birina okugenda butereeve ewuwe ani yenna Putin okay gwe buli lwoddira abantu abalala abakugulako n'obagamba bagule ebintu mu nsi yo ku ssente yo olina okumakinga sure nti ssente yo bw'etuuka ewaka efuluma bw'etafuluma
ejja kunaabuuka egenda kunaabuuka kyatategedde kubanga gaasi ye main export gy'olina olagidde abantu abakuliraanye amafuta go bagagule mu ssente yo bannansi bagenda kubeera ne ssente nga kingi kiti nga tekina gye kiraga Zimbabwe bantu bameka gwe asobola okuwa rubies n'ogenda n'ozikyusa wano e Uganda n'obaako simanyi na bwe zifaanana Allah nsaasire simanyi na ssente zo bwe zifaanana simanyi na kumanya nti karensi yaabwe esembayo obutono eri siringi nga katugamba 5 eya Uganda ndesembayo obunene kyekyettaano sibimanyi ssente yaabwe emu tugigula ndowooza rubies Uganda shilling no rubies twogere ntya bannange nga bwe tugula dola 3,550 kati bwe tugula rubi 46 rubies okitegedde nga nafumuko ennafumuko si y'amaanyi kaakati Mugabe bwe bamuteekako sanctions eziri economical yalowooza abazungu yagamba beewaanira bwereere nga bamaze omuteekako omanye economic sanctions ekirungi ekizirimu okuluma kwazo tekubeera kwa kiseera ekyo zitwala mu kaseera era bw'obeera ng'oli adamanti kyangu nnyo n'okulowooza nti tezirina consequence gy'oli zimala kutwala kiseera emyaka ng'egi ne zitandika ne ziruma olwaleero Zimbabwe inflationary rate yaabwe eri ku 56%. Tebannatereera kigenda kutwalira Zimbabwe emyaka 3 bannansi bagambanga nti omukulembeze amale ku fensi yaabwe nedda ssebo noona ali kajja kufa nga teteredde economics bwatyo bwatambula economics atugamba bwati kyekiri kye mbadde nkugamba nti abantu abatarespectinga field yaffe kisoboka okukwanguyira gwe okulowooza nti omanyi ky'omanyi naye nga naffe ewaffe tumanyi kyova olaba nti ffe turespectinga bannaffe bali abakuguka mu bintu ebirala ne twetaaga services zaffe wadde bo bwe babeera batuuse mu field yaffe ffe tebatwetaaga ebyokulabirako bye nsobola okukuwa bye bino wammanga twagambye ignorance ya bika bibiri waliwo kye tuyita intentional kagenderere ignorance kagenderere ng'okikoze kagenderere n'ogenda n'oyingira lifti ng'eriko amapeesa lifuti eyo ng'ekugamba nti omwaliro oguddako 4 5 6 7 n'oyingira lifuti n'ozinga emikono n'odda ku ssimu yo n'egenda oli n'anyiga n'ekkirira gwe n'olowooza nti lifuti ejja kulowoolezebwa nti ovaako ku mwaliro gw'okuna. Thank you so much Koloti. N'ovaawo ate nno nga wasoma ekyo nakyo kyongereko bangi mukeera ku makya n'ogenda mu kaabuyonjo nga kaabuyonjo y'amazzi nga bw'omala okugikozesa olina okufulashinga n'olowooza anaddamu yajja okufulashinga ebyensi bizibu ne wayita ebbanga nga teri yayingidde nga gw'olina okuddayo eyasembyeyo ebiddirira oba obimanya n'otoba n'emmaaliyo okitegeera kagenderere n'okeera ku makya ne bagamba nti abaana bavuddeyo ku ssomero ne bank slips zina okusasulwa upon reporting back ebitundu katugambe kisinziiro oba 50% n'ogamba ebyo nja kubiraba ne baddayo n'otuuka ku ssomero ne bakugamba ddayo n'abaana n'otandika okuwoza essomero nga bwe beeyisa obubi. Examples ez'owaddeyo waliwo video wano eyagenda viral walabako omukyala rails zino ez'omu shopping market eza supermarkets nekkirira eneyambuka kati omukyala alaba ekkirira yeja walampa asikali atudde wali amulaba naye tasobola mwebuuzaako you are intentionally becoming ignorant naye nga waliwo omuntu awo gw'osobola okubuuza nti nkola ntya bangi bava ku rails ezo ne batalantuka ne bagwa era nze gwe nalaba yamutuusa waggulu sizezo gundi escalators bava okwo ne batalantuka nze mulina wano ku Nakumaati munywanyi wange twatuba naye mwana w'ensambya twagenda ku Nakumaati awo n'atalantuka n'agweri naye ng'ekintu kibadde simple buuza ate n'ebiseera ebisinga awabeera escalators zino ebiseera ebimu distance olumu oba esobola okutambulwawo bw'oba tosobodde kindi wabeerawo ne webatambulira bw'oba togikozesezza sooka onoonye ekifo ate buuza by the part of being wise
is knowing when to say I don't know. Ojimanyi ndi buli lwolaga ensi nti tomanyi obeera wejjerezeddwa ebintu bingi nedda n'obulamu bwanguwa nnyo. Bano nabagamba nti omuntu okumanya nti tamanyi kiina ebiteru gye kimutaasa. Bw'oba omanyi nti tomanyi kiina ebintu bye kikutaasa than okumanya nti omanyi naye nga ina actual sense oli potata awedde emirimu. Sivumye bwe tulinnya ennyonyi omulundi ogusooka because buli alinnye ennyonyi n'asinza okutambula alina gwe yasookera ddala omulundi gwe gwasooka. Yes, muve ku bino bye mwefumba wano olw'okuba mbu mumanyi okutayipinga wano kuki oli Bulaayi otulaba yes oli wakabi oli Amerika ibula gyatatuukanga naye naawe olina omulundi ogwasooka okugendayo oyagala kuŋŋamba ndi boarding pass ye yali air ticket yo yagala kuŋŋamba ndi boarding pass bagikuweera ku embassy gye wafunira visa muli bakafulumu kunyiga amapeesa naye olina naawe olunaku olwasookera ddala ogenda ku intaneti kuno ng'ekintu tokimanyi. Ibula ekintu ekyo kizibu nnyo. Otegeera abantu lwaki omanyi lwaki abantu tebagala kukkiriza nti tebamanyi batya okweyambula omuntu okulabika obulala omuntu okugaba ekifaananyi ekirala mu maaso g'abantu abalala. Oli ayambadde bulungi ayagala abantu bamulowooleze nti mumanyi naye ina kyo sense nga tamanyi. Kati ekyokuba tasobola bagamba nti simanyi banange wano nsaba buyambi. Public toilets zonna eziri across the entire world tezirabika bulungi because of butamanya. However kyekizkyumuusa kityo omuntu ayingidde takozesangako kutoya amazzi n'amala emirimu gye nga bw'alina ogikola n'asituka n'atambula n'agenda tamanyi ne tasobola kubuuza kyabaffe nayise n'omugugu gwange naye tegutambudde era kuberuti teguyiseewo. Ekirala kyenyiza okwongera ku ekyo okumenyeka kwa kabuyonjo z'amazzi tezimenyeka nti abantu baba bazito. No, tezimenyeka nti no. Kola bwoti tezimenyeka nti olw'okuba ebintu tebabigula mu Gandi. Okitegeera but omuntu atuuka mu kabuyonjo y'amazzi nga awatuulwa ye wayagala alinnye. Sijja kwerabira musajja gwe nasanga mu kifo ekimu yali hotel naye nga taapu za sensa yanoonya akasumula amazzi ne kabula n'asulawo nja kusubira ku case labayo taapu yali bweti naye ng'olina kukola oyisawo buyisa mukono sensa ne zikuwulira nti oyisizaawo mukono ne zita amazzi yagikwata bwati n'aginyenya nga talaba amazzi gye gava okukakana n'agikutula. Tuli ku business mind Ibrahim Kasage manya gange tuli ne chrislule yona gyosinzira okubanga otulaba nkugamba ekintu kiri kimu nti we are proudly sponsored by Gandhi Hardware Store. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntindaawo ku Reed Complex omwaliro gw'omugguukiriro oba gite ground floor shop number eri A19. Bano batusize mali from all over the whole world ebyakabi mu byakabi babayise ba Gandhi Hardware Store. Ibrahim Kasage ne chrislule every Sunday tuba tutunulira business mind era nga bibeera byakabi byerere. Olunaku olwaleero tusazeewo tutunulire obutamanya oba giyite ignorance. Batugamba nga mu ignorance is not defense. Of course twatuuka mu courts of law n'obagamba nti nze okusaalimbira mu muddo gwa KCC ku Kampala Road nabadde simanyi bajja kusiba myezi 9. Okitegeera so yeyo embeera eriwo njagala Kristo tunuulire kye bayise intentional ignorance eno mbadde njagala tusooke tugiremereko ko kati nnyo. No intentional mu bimpimpi ye muntu ng'asomye ye muntu ng'ayina chance emanye ekintu naye n'asalawo n'agaana adamantire n'agamba sijja kukikola okugeza intentional ignorance ye muntu okuyita ku musiri gw'obutunda n'alaba obutunda obubaze ennyo naye n'adduka n'anoonya ettaka naye n'alima obutunda eyo bagiyita intentional ignorance. Singa oyita ku dduuka ly'omusajja ng'entebe ze zitambula n'ogenda naawe n'ofuna edduuka n'oteekamu entebe that is intentional ignorance. Omanyi lwaki? Intentional ebiseera ebisinga ebeeramu ne kafitina ne kafitina akatonotono no intentional nga kali mild tekali mild kaba kamaanyi nzijukidde nkitegedde kaba concentrated bwabeera acid abeera sulfuric
oba concentrated sulfuric acid. Omwami omu yansindika ku nnimiro ye ne ntuukayo bye nalaba ne binkanga ne mubuuza owaayi mu kugula ettaka lino wayinako abakugu abalimisa waliko valiwa then wayinako pH y'ettaka mwagitesitinga mbu bangamba obutunda bufuna intentional ignorance. Namanya is intentionally ignorant because mu age eno gye tulimu Ibra information eri buli wamu. Why would you choose ignorance? Ebintu intentional ignorance yeno. Omusajja namulaba ku Facebook ng'akaaba. Basise emmotoka ye bamubanja emitwalo gya $207. Yamusasulako 10 bamunyenya 10 n'emeka 12. Naye ng'emmotoka gye yagula emitwalo 27 ku katale ng'etuuse Uganda emaze n'okusasula omusolo egula emitwalo 12. Naye ng'omusajja gwe banyaze yasoma ategeera bulungi nnyo ayogera oluzungu ayina abaana n'omukyala omukyala amuyita mwami abaana bamuyita ddadi ayina y'abamwetoolodde abawangaala naye ayina ne bapikkerere abamukubira enduulu nti w'amaanyi. Nze olwo lutalo sirirwerabira. Olujjukidde emmotoka emitwalo 27 egula emitwalo 12. Bannange Ibra teriyo kintu kya bbeeyi nga butamanya. Nze bankwatako obujega ne mpulira ng'ebyenda binnennyodde. Nyina we nnali ne ntumya ebintu oba na kino nkyogere ennamba esinga obunene ekaaba emisolo gya URA butamanya bwe bubasumbuwa. Oli asasula emisolo 3 naye nga gwali badde gutya naye ng'omanyi ekigimusasuza tamanyi ne gwafunye tamanyi bombi tebamanyi atamanyi n'atamanyi bwe beebagatta bafuna ki ofuna ki era bwe buuji obuba bukubiddwa enkuba mu kikopo obuuji nga butokota buli kusigira enkuba n'ebutonnyamu ng'ate bw'amata mu kisiibo muno mweyagadde okugirira tubasaasidde anti mazima teriyo kintu kya bbeeyi mu bulamu ky'ogenda kusasulira okuva lw'otandika otegeeramu paka lw'olifa nga butamanya. Abantu agula awantu tewagenda butunda bw'ataddewo yayita ku musiri gw'obutunda ewa Mutyaba ng'akungula ensawaana omwezi naye n'adduka emisinde n'agula ekazaaga 2 n'agasabula obutunda $2,250 n'abiteekamu n'afuna 4 n'agamba agriculture sirimuddamu obulamu bwange bwonna. Mutyaba mbuuza gwe yali mu obutunda ani yagamba nti ettaka lyewagula lirimwako obutunda? Olono yagulawa yakeera ku makya n'anoonya olusozi nga ku luuyi luli bakubako amayinja abakola oluguudo ku luuyi luno ye n'asimbako obutunda. Kwe wasimba obutunda basimako malamu akola nguudo bano abakyayina gwe basombako. Gw'oli kuli osimbye eki? Butunda. Eyebeera you are intentionally ignorant. Obutamanya tubusaamu ne ssente. Mulimu abantu abajjanze gyendi ng'ayagala validate nga lwaki yakola ekintu kye yakola. N'omubuuza ssente ompadde zaaki. Oli najja Ibra abantu basobera. Oli najja nagga njagala kuyingirira real estate. N'omugamba nti mu Kampala mulimu abantu abafuna akawumbi ka real estate buli lunaku ng'oli afuna biliyoni ya ssente mu Uganda muno. Omanyi bawakana nnyo. Aisha bere bajana kuwa kuwampe otolina mwami gwomanyi ng'afuna akawumbi siwe woka wali wanji n'omugamba nti mu Uganda mulimu ennyumba ezikola endala nga tezikola nagamba nagamba nti omwezi njagala kubanga nfuna emiliyoni za Uganda 12 n'omugamba ettaka erifuna emiliyoni 12 ziri mu bitundu ABCD nagamba nze njagala kugula Luweero bangambye eka ya miliyoni 3 kale mutuleke tafudde ku result naye afudde ku kye batunda ayagala asavingire ku cost naye nga atayagala afunire ku final product. Ekizimbe ekyataddemu kirungi nnyo akozeseza engineer mulungi nnyo akozeseza buli muntu yenna ali mu line eyo bonna balungi Ibra material mulungi yamujja mu Gandi hardware eminyolo mirungi nnyo gya Gandi buli kintu kyonna kya Gandi ennyumba nnungi naye obusobozi bw'abantu abaliranyeewo we wazimbye bagamba tusobola emitwalo 3 omwezi gw'oyagala kamu kitundu
intentionally ignorant. Osazeewo obusazi n'ogamba sijja kubeera because nze namba y'abantu benfunye abazze gye ndi nga balina ebintu bye banneetaaza babeera baagala nvalidating ebintu bye baakoledda ntuukewo obutuuse ngambe wafuna nze ebyo sibyogera bwe ntuukawo nga wagula wafu nja kugamba wava wano n'ogenda n'ogula mu kirombe poloti oyagala zimbayo apartment wafu. Apartment ezitambula ziri Munyonyo, ziri Seguku, ziri wane waffe ebwebajja, ziri Ntinda senior quarters. Abantu banguyirwa okuva Ntinda najja mu kibuga n'akola emirimu gye. Najjera Saasi. Ani agenda okugenda asule gayaza kitebetebe eyo munda eyo asasula apartment ya million 2 buli lunaku ave yajje mu kibuga akola emirimu nga bw'aba asala bwati eyo asaliikiriza mugundi waliwo abaana abanyakuze. Nti owaaye apartment oteekateeka zizimbawa nti kanzikube mu Lukaya kampulire. Kakati gwozimbye Lukaya kuvuganya na bannakyalo ate oyagala million 3 olunaku kuki? You are intentionally ignorant. Businesses zonna z'olaba Ibule zisinze okugwa. Namaze ekisa sikyasaasira lwa nsonga 2. Ekisa ekingi kikutwaza embwa ku mulimu. Bwe mutuuka. Anti ogireka ewaka n'ogamba yeebowa. Ekisa ekisusse kikutwaza embwa ku mulimu. Omanyi lwaki? Otuuka mu office n'ogirowoozaako akabwa kange. Enkeera n'ogikuba mu bbuutu n'otambula nayo paka ku office. Abantu abamu tebeetaaga saasira. Intentional omuntu yasalawo. Mulimu abantu Ibula asalawo yeetike eggugulye lye abonebone nalyo paka lwalifa. Njakutumira ku Idris Lukwago. Nkutumiddeko nnyo. Bonna ibeera n'ekisa ekiyitiriddwa ojja kumaliriza ogenze ne maid ku office. Ogambye oli akera kumanya naga nti embwa eri bored. Mbwe embwa yange my pet is bored at home. My pet is bored at home. N'agikuba mu boot. Paka n'agivuga. Ekisa ekingi omanyi nti bw'osaasira ennyo ogwaguwala. Bale sikimanyi. Wangi. Waliwo lw'osaasira ennyo abantu n'oyitiriza. Omuntu muleke asulemu ennaku 3. Amagezi gakomawo. Ezi nga talya. Kivaamu ng'agamba enjala bweti bweruma. Ne gwe buli lwakaabamu 2 n'oweereza. N'akaabamu 2 n'osindika ng'agamba kati omufudde dependent ku ggwe. Embwa obuvunaanyizibwa bwayo tugitunuulire mulimo ki gwe erina okukola kukuuma waka. Ate ogitadde mu motoka ogiyingiza ekibuga. Kakati ogitadde mu motoka ogitutte ku office mbu olw'okuba bwebeera eri board. Chris, waliwo bendaba mu kibuga n'embwa. Waliwo bendaba nga bazikuttemu wano bazitambuza ku street mu kibuga. Kati eyo embwa obutini bwe butyo butakula. Obubwa bubeera just mulimu abantu nga naturally baagala nnyo obuntu obwo nga buba budaabuda. Era abantu abo naturally babeera tebaagala nnyo bantu. Bagala nnyo ebisolo kukwebuzabulizaako. They are introverts. It is okay, it is understandable. Naye kiri ekisa kyenjogerako ekitiriiko ekyo ekisusse nnyo ekikutwaza German Shepherd n'ogiteeka mu bbuutu n'ogivuga neyonoona ne mu mmotoka n'ogubaguba nayo paka mu office, ekyo kiba kisa. So abantu abamu sijja basasira lwa nsonga mu information mu kyasa kino kye tulimu. You have all the rights okusalawo nga bw'oba olabye as long as consequences zo oli mweteefuteefu okusigala. Nze sifaayo by the way ndi omu ku bantu abaleka abantu ne bakola ebintu nga bwe babyagala. As long as okusalawo okwo tekukomawo mu nsawo yange gusalawo nga bw'olabye. Sifuddeeyo. Ibula oli wadde mbogula hama. Givuge kyangwe wange ondabeko no problem. Bwe kusikirako kukubo tokuba. Shoka abuzoobazi bwe ziyiika nga yeetaaga miliyoni 45 okugendamu tokuba. Eriyo emmotoka nga erina shooko za miliyoni. Nkutidde. Eyo si mmotoka nnamba. Era nze waliwo emmotoka zempitako mu kibuga nga bwe ngitomera nyina vaamu fukamira. Mangu nnyo. Bw'amaviivi ku ttaka ne mugamba kitange saasira. Saasira nga kitaawo ali mu ggulu taata. Nagamba nkusonyiye. Anti wambala bi-t-shirt akulaba ng'olingwa gwe batumye. Nemugamba antumye. Kumbe. Genda. So kiri ekyokubiri kye tubadde twogerako ekika kya ignorance. Ekyokubiri that is innocent. Innocence ekyokulabirako kyensinga okuba nakyo. Mulimu bambi abantu abayingirira ebintu nga tebamanyi. Nabanyumiza emboozi wano ey'omukyala eyali mu ddwaliro. Eddwaliro eryo nga liyinamu abalwadde abali mu ICU.
abalwadde abali mu ICU babeerangako oxygen buli kaseera naye omukyalo ono yalinga alongoosayo obudde nga bukya ng'alina akasimu ke nga kana akayibra kankabalage mu kalabe kasimu k'omukyalo oyo kali bwekati tebakamanyi bwe kati kali bwe kati omukyalo oyo ng'ajjako oxygen nassaamu kyaja y'akasimu ke. Abasawo nga buli ku makya basanga abantu be baleseko oxygen balekako ennamba y'abantu abiri bonna babasanga bafu. Kisoboka kitya? Kumbe omukyala ng'ali innocent ile ignorant unplugging oxygen yanassaamu akasimu ke naye naga kino ekintu tekikola buli kaseera nkisanga munze nenejjiramu nenteekamu essimu yange n'ekyaji bw'atyo. Omanyi be yatuga mu butamanya. I know mu butamanya. Ekyokulabirako ekyokubiri we twakuliranga naddala mu abakulira mu byalo mukimanyi mwasulanga mu nnyumba ng'enzigi za nsagazi nga waliwo ekituli wansi awo kati ng'emisota buli we guba gujja gunoonya wabuguma saketi munda bwe gusanga akaana akato nga tekanneebaka kakwata mukwate ne kasuula eri bwe kati kali ignorant kali innocent tekamanyi kyakakola ki bantu batono nnyo mu bukulu bwo asobola okukwata omusota n'engalo n'ogusuula ebbali naye omwana omuto akikola. She's innocently ignorant. Tamanyi. I know. Onfuna? Yeah. Bwe tugenda mu lulimi lwa business ye muntu gw'osanga ng'akoze ekintu waliwo gwe nayiseeko awo ng'atadde entebe za bukadde ku kyalo atunda entebe seeti ya $5,000 ku 6 ku 7 ku 8 abantu tebagenda kugulako lwa nsonga abantu abagula entebe $1,605,000 7 bagenda mu nnina tebazigula ku kyalo kubanga bakimanyi gwe ku kyalo ebintu bye byosuubula tosobola bijja mu bantu bali genuine. Onfuna? Kati gwe mukyala gwe yakoze wali edduuka ly'entebe you are innocently ignorant. Nze nawo business gye mpitako ne ngamba eyo tejja wangaala emyezi ejja naggalawo n'atambula because tuleme kwewa self importance abantu tebatugulako lwakuba tulina emisalaba mu bulago tebatugulako lwakuba tusaala nnyo abantu tebatugulako olw'okuba nga tuli bakkiriza nnyo abantu batuukiriza bwetaavu bwabwe. Oyagala kuŋŋamba nti omuntu bw'akwata entebe za sofa set $5,000,000 n'azitundira ku kyalo ng'ate kuliko n'ayitamu n'akagaali ng'atunda bumwasajjute bw'akakaaga oyo aba atulabyeko. Nkutidde ow'omwasajjute z'atambuliza ku gaali oba booda ajja kukola nnyoke n'ejjamba mu nsawo gw'alina entebe ez'emiliyoni obutegede buno bazinze enso obwo okatuulako kogenda osituka nga kakubye rawundi ku mpale yo bwe kati okategedde bumwasajjute obwo ajja ttunda kubanga ku kyalo kwoli abantu abaliko bwe basobola babuyita gundi asiika mukyala nnaamu asiika waliwo ekigambo ekyo mutera oteekako gundi asiika bulabula asiika obwo ajja kukola Mwera wangu 5 kakaga kasanvu. Gwe wali olabyeko edduuka lya iPhone eri mu kitoolo. Entebe mu kitoolo tedduuka lya batuuzi. Waje. iPhone Kampala Road. Mutaasa. Zainabu. Waffe mukaweddemu zone. Ivory Plaza. Mukaweddemu zone. Eri ebika by'essimu ebitambula. Kiringa keera ku makya. Infinix Aitero mu byalo etambula eno abasajja abalonde nno kankubuulire nakagula 5 abasajja kyokka nina we natuuka nga bakatunda 8 kitu kayunga galiraya ignorance naye awo ya some cost akantu kano okalaba abasajja abalonde mwanya abo babeera n'enjala nga engalo ziba ngumu kati buno obuntu omukubunyiga kimuwanguyira ogambye kiringa keera ku makya kugamba nti Cafe Java eri kikyusa ba investors abasinga obugezi obamanyi mu Uganda Mwami Mandela ekyebeeyi kya bbeeyi Masaka teriyo Cafe Javas kuki newe bambale teriyo newe bajjinja teriyo abantu bana ba investinga sente zaabwe sina kutegeera
balowooza ne babala n'amanya wo enteeka ssente zange waliwo obusobozi gwe totulangako wansi ne weebuuza lwaki kefuse Masaka teriiyo Idris teriyo jeri ng'ekuki emityana ng'ekolayo mpola mpola kati gwakola ensobi kwata sappulizo n'ebiddako awo saba nnyo fukamira kuute vivi okwate javas ogitwale Masaka olabe omunyeze gula franchise gitwale Masaka olabe bw'otaggalawo ojja kuggalawo oyagala toyagala bali tebalya kinyumo bali balya kukkuta mwemwe muyina amalala agateeka mu fooko n'olumamu ebiri n'oteekako akantu sigadde gimpakingire bali tebapaakinga alya paka ng'omukundi guvuddeyo no ebintu bino mbyogerera mu lulimi lusaagirizi nekye mbagamba nyala eyo point nkulu nnyo y'okusaagirira waliwo omuntu yateekawo point wano ng'akomentinga ng'agamba nti mu business bwe tuba tukola business mind tuba tusaaga that is how abantu abasinga bwe basembanga mu bibiina nga balowooza nti omusomesa wa literature ali mu kusaaga bw'akwata abalala ensobi bw'akola bw'ati twasomanga economics na accounts ng'omusomesa abeera akuba lwali nga balowooza nti akuba lwali olwaleero luno bakungula sere gwalowooza nti tusaaga dduka ku akawunti yo akole ki okebereko bwe nabagamba engeri yokka gy'osobola okumanyamu nti by'omanyi bikola amakulu oba tebigasa kanyumira abantu ako kanyumira abantu ako nkaddamu ogusemba kanyumira abantu ako engeri yokka kavumyanze naye kanyumirwa abantu omuntu yekka amanyi yibula mawulire amanyi because amawulire gamusasula of course akibar yibula amanyi mawulire mwabamanyi ebyemizannyo temumanyi because teriyo kankyogere bwe nti abantu abakuliranye bwe babeera tebasobola kusasulira ky'omanyi tomanyi saagala kiddamu abakuliranye bwe babeera tebasobola kusasulira by'omanyi nti omanyi obeera tomanyi oba si ekyo by'omanyi tebigasa lwa nsonga Sean Wright Phillips omusambi w'omupiira eyali era asigala musambi wa eyali oba Jose Mourinho oyo mukwano gwange nnyo nali mu following naye am following oba Jose Mourinho singa bamukyaza ku TV SuperSport ne musasula $3,000 buli appearance gyakola okukomentinga kwa Arsenal versus Man U byamanyi bikola amakulu era babisasula kati gwamanyi Man U na Arsenal n'abasambi bonna bamanyi first line napo gimanyi neddako yonna ogimanyi ne baba najjoggula mu January obamanyi byomanyi bwe bibanga birina amakulu lwaki tebakusasula kitegeeza byomanyi tebikola ki makulu tebirina magezi bya bugwagwa kale Gandhi hardware store bebateeka mu ssente basangibwa Ntindawo ku Reed Complex nkukubira omulanga muganda wange muna Uganda awangalire Uganda ne mitala wa mayanja bwoba oli mitala wa mayanja kope namba eno sindika foreman wo oba misitiri wo ali ku project ye y'okuzimba kati njogera naawe ali e Bulaaya musiga nsimbi sindika foreman mu luzungu gwe bayita misitiri omugambe nti enamba eno gikube ogende Ntinda okwatagane n'abagandi ofune matiriyo nkiddamu bino eby'omuntu okubanga afulashinga n'anyiga akapesa ne kagwayo mugandi tebiriiyo bannabulaaya mulekerawo okozesa bayinginiya bwe batyo modula eyo omuntu endabirwamu linagiteeka mu nnyumba omusana ne gwakamu olwakamulu nejjamu olwatika owaayi okuba muzigulawo ezo gandi weeri nze alambula ebintu byabwe olumu nfenseko olambula ebintu by'omuntu bambi byabamuzimbira n'ennaku nekkwata tomugambe ogeza nenze mbagamba sifuddeyo oba nkyawa anti n'okwagala siina kyenkufunyeemu okakasa vawe nze nkugamba kinsasuzza oba ozeemu okkuba oba tozeemu okkuba nze nkubulira ekiriwo nti gye nnambudde by'ozimba ozimbye Gasiya bwe ntyo Luis Garcia oyo yali musambi wa Liverpool lwa nsonga abantu bano sente zibamenya okukola bwe zimala bamenya okukola ne bwe batuuka ozinvestinga ewaka ate ne balowooza mbu buli ali ekatategeera abantu bavuganya nabo oli azimbye oli ali mukozesa matiri ava Spain gwe matiri owo oli mugula mu kasenge olinda ku sementi na tayiro zifiseewo ku site y'omugagga n'osanga ennyumba ng'ejjudde tayiro zibongose naye nga tayiro zewalisanze mu kabuyonjo ze ziri mu ddiiro mulekerawo banange okwagala okufissa ku bintu nabagamba
era nkiddamu ogwokubiri kye tusasulira is equivalent ku kyotaddemu. Tukozesa system bagiyita gigo, garbage in garbage out. Gwe bw'oba ozimbisizza tayiro za bibomboola olinze zaatise ku sayiti y'omugagga ne bakutikkira fuso n'ejja ewuwo n'osiba ebinaabiro nga bulu red bulaka toilet waliwo eri olinga eya designinze ekintu tukimanyi mwatugamba musimanyi n'ensuwa eyatise erina byegasa ezo zonna motivational talks twaziwulira dda but bagamba bate mbu n'ensuwa eyatise erina kyegasa omanyi mbu yevaako olujjoloko wenyoteza sirina kintu kye nakoyenga motivational quotes zintamye olinga gamba mbu meditation yereeta obugagga kuki where are you going to meditate ofune sente sente kuyamba abantu bakuliranye sente ziva mu service na products zetuwa ku bantu nabagamba ebintu bisatu ekisooka buli lunaku olukya ku nsi faayo nnyo okumanya abantu abakuliranye butya bwe mbagondezza obulamu nsasulwe nabo baganyulwe. Tewaliwo kintu kigaba sente nga kugonza bulamu bwa muntu akuliranye kyekyokka. Abeewuunya abayimbi bwe bafuna sente mbeewuunya nze mbeera no nga ndi mu kwewuunya gwe buli lwolaba Kamiiri ne Kenzo nga bagagga ne weewuunya gye bajja sente nkwewuunya lwa nsonga Kenzo akuba ebivvulu 400 omwaka mulamba buli kivulu ne baba muwadde milioni 2 ze milioni 8 omwaka sibwe guli gwe bintu bimeka byokola ng'osobola biguza bannayuganda omwaka mulamba ne bakuwa milioni 2 obwavu bubeera intentional because abantu abakuliranye tosazeewo okubasavinga ebyo ebintu byolowooza nti kampa ekyokulabirako nga kyekyo njagala nnyo okozesa ebyokulabirako bye banaalabirako ye Brake Mukasa omwana wa Sara Mukasa asavinga milioni za bannayuganda ezisoba 10 ago bw'apaakinga ne moroke y'ebbeeyi seewuunya lwa nsonga nedda lindako bw'apa mpatira kulabirako bw'obanga opaakinze moroke y'ebbeeyi ne neewuunya gy'evudde mbeera mugwagwa lwa nsonga TV kuwoweerereza erina audience ya bukadde diet production kuno kwe tukolera mugoba nsonga erina abantu abagiraba milioni 2 n'omusobyo mu bantu abo bonna boweereza bw'oba tofunyeemu bantu basobodde kubeeza mu bulamu bulungi ebintu bye tukola biba tebikola magezi onfuna kati gwogeraageranya ono byakola naawe byokola olabe bulamu bw'abantu bameka boole mu kutereza because Ibra akutte ku bana business abatadde ebbali ali mu entertainment ali mu kusuubulagana kwa ssanyu kamwenyumwenyu ku matama buli lwakutaano kukoona ne Spark TV onfunye gwe bintu bimeka byoli mu kukola ng'omuntu akuliraanye you're softening their life tewali bw'oba tewali yambala sapule gye sivumirira njagala nnyo sabanga bw'olabye you can even meditate ekiro kyonna oli waddembe okusula ku prayer mountain oli waddembe okusaba ennimi zonna n'ozoogera sabarara byonna yogera as long as toyina muntu akuliraanye omanyi mulimu ebintu ebinsanyula kino nakyo nkyogera abantu abamanyi Katonda mu church tebasukka 3 kubabeera basabye ababeera mu service at a given time kijja kitya anti kakati abakulembedde waggulu bw'abanga yekabona ne tujjakawo ba ushers n'abantu abalala directly abafuna mugwe mu kubeerawo okwo mu church kano Ibra kakulu abantu abo singa mukama in fact sina mukama sente mwe muzitwala sibwa guli omusajja n'aba bulungi n'abamuliraanye bonna ne baba bulungi naye nga ggwe azireese toyinaayo namba y'abantu bonna yadde bawera 5 yadde 10 bw'olongooseza bulamu ono ali mu kulongoosa bubwo naye gwe toyina bulamu bwa muntu mulala bw'olongoosa gino gy'emisingi eneegifuga obugagga ekisooka ogusookera ddala olina okumakinga sure nti ebintu by'okola bibetaringa obulamu bw'omuntu akuliraanye eyo empagi esooka empagi ey'okubiri olina okumakinga sure nti by'okola bisinga ku muntu gw'ovuganya naye okutereeza obulamu bw'omuntu akuliraanye okitegedde bulungi ekyo you're bettering some other person's life okusinga omuntu gw'ovuganya naye
mu 2008 okuva wakati wa 2005 ne 2022 2022 tulabyewo Tesla wano ngerese motoka za masannyalaze sibwe guli olwaleero tunulira Elon Musk namwewuunya lwaki alina sente enkutya Ibro manyi hasa eriwo okupakinga ku petrol station ne bagamba liita yakakaaga noteka mu liita 3 n'ovuga mu ngo weeralikiragana gwa muddi kakati tebereza omusajja alese motoka ya masannyalaze ng'opulaginga n'ogenda ne webaka n'osanga ng'eriko kilomita 3 ogenda kujja olinnye bulinyi paka nga biweddeko 3 nkolera mu kibuga mvuga kilomita 45 nenjireeta nenca nenjizaayo nenjireeta nenca nenjizaayo nemanye ennaku zange 4 olukyajinga lutya lumu oyo nnyinza okwebuuza lwaki mugagga abetarinze is bettering my life yensonga lwaki alina sente sente ziva mu kutereeza bulamu bw'abantu batuliraanye omutonzi nze mu bintu byensinga okumusaba buli lunaku olukya ku nsi kunnoonyezaayo na muwendo gw'abantu bensobola okukwatako services zange zigasa obulamu bw'abantu bampe ku sente sisaba nsabe nennyina zikolerera mbawe bye batalina bampe ku sente ze balina bampeeko naawe obeere bulungi nange mbeerewo ensobi gye tusinga okukola kwe kulaba abagagga and we demonize them tutunulira omuntu ng'alina sente ntulowooza yagenda mu nnyanja eriyo abantu ab'okuyamba sente ziva mu kuyamba abantu balala kufuna byetaago byabwe ekitulumya obwavu mu Afrika wano kiri eki teri kirala ebintu byonna bye tusinga okussaamu sente bantu balala bye babitukolera ate nga principle y'obugagga eri bweti Ibra olina okumakinga sure nti services zo eriyo omuntu omulala azeetaaga services z'abannayuganda abantu abali emitala w'amayanja abali across the border bantu bameka abeetaaga services zaffe bannayuganda onfuna ono wa Apple ebintu byembirina akola t-shirt ebintu byembirina nakola empale ebintu byembirina nze muwaaki tewali bwe nabeera omwavu neebuuza nsonga lwaki ndi mwavu because enkola y'obugagga eri in exchange mpa kyolina nkuwe nange kyenkola ki kyennina kyobadde tolina so mu ignorance gye twogerako in this session kwe kubanga omuntu tomanyi nti abantu abanneetoolodde beetaaga ki nyina abavubuka be nali nabo ne mbagamba nti bwe tuba tunoonya ssente tuddeyo ku byalo byaffe twebuuze bintu ki bye tusobola okukola ne tutereeza obulamu bw'abannakyalo be tuli nabo bakwate ku ssente ze balina bazikole ki bazituwe bw'ona amanya ensonga eyo ojja kuteregeera ojja kufuna amagezi bulungi nnyo lwaki chachi ezennene mu Kampala tezirina branches mu byalo okibalekedde ekyo nze mbuuza bo njagala wano chachi ennene embuulire lwaki talina branch ewaffe Rakai mu kyalo kye bayita Buyamba Bulongo lwaki teriyo branch oba ekannabulemu lwaki talinayo branch ate nga mu kibuga waali oyagala kuŋŋamba Katonda ali mu kibuga mu byalo taliiyo ali wonna bano banoonya bantu bangi we bali ewali desperacy nti abantu baffe bano bali galibo banoonya obuwanguzi bwe batamanyi buva mu ki kubanga abantu okimanyi Ibula abantu balowooza nti obugagga oyinza okukka mu nnyanja n'ofuna ekiboozi ekyo weekiri ekiboozi ekyo abantu bakitambuza waliwo ennyanja erina printale ya ssente teri akakati koolina kakumenyera busa yirizi gye weesibye bwereere anointing water akumenyera bbule ojja munaaba omwesiige talina kyagenda kukola as long as tolina mwana wa mutonzi gw'okoledde bulungi kubetaringa bulamu bwe oba na kusofteninga bwe njogera kusoftening people's lives kyekino kye mba ntegeeza gone are the days nga bwe tubeera ewaffe mu byalo tugenda emmanju namenyanga ttabi lya muti ensi neevaawo awo namenyanga ttabi lya muti nentambula nalyo nenno mmenye muti ki muyembe ekikola ekyo okimanyi nenkasuka nakyo kati omusajja najja nagamba nedda teweetaaga kumenya ttabi lya muti oyo nono obutonde bw'ensi kankukolere toilet paper gy'oba otambula nayo oyo bwe nkwata ku sente zange ne muwa simuwa nti ansabye muwa because he is softening my life ekintu kyenkozesa kigonda ate nsobola okukifuna mu budde mwenkyagalira onfuna bannaffe bano abalala abalowooza nti akasente kano kasobola okufunika mu ngeri endala yonna etali yakuyamba ku baana ba mutonzi balala muli mbeera tekajja kufunika so ebintu biri bibiri
oba ze twalise types of ignorance. Tulinawo ignorance eri intentional nga gwosazewo obusazi wadde tuli mu information age n'osalawo n'ogamba nze ngenda kubeera ignorant, ngenda kutandika business sijja kwebuuza. Ennaku zino nyina companies zentera okulaba nga zikozesa system gye tuyita leading from behind. Omukulembeze gwe tulaba gwe bafrontinga si abeera akulembera, abakulembeze babeerayo nga tetubamanyi. Onfuna bebo ba experts businesses ze baleeta ne batunula mu bintu byabwe ne babitereeza, but they can't front themselves because Tim Cook wa Apple tagenda kujjayo konti naliko ne Ibrake naliko ne Idris naliko ne Dani Mugoya ebyo natabyogera nefe bwe tubeera mu AGM nga atubuulira biki company byeri mu kola atusigira kifaananyi era ye nga gwe tulaba but is leading from behind. Ayinayo okuba experts emabegeeri abatuula mu bintu bye ne bamubuulira tugenda kukola tuti iPhone tugenda jongeramu kino. I doubt whether Tim Cook ayina participation hiyo nango jeko waliwo akatabo k'omwami kenjagala ennyo bakayita 1 minute manager. Manager oyo ayina engeri gye yanoonyamu CEO nenjagala. Obadde okimanyi nti bw'obeera okola interview ku bantu 3 no shortlisting abantu 10. Abantu 10 bonna bo shortlistinze bonna babeera eligible okutwala ekifo ekyo ky'obeera olanze. Kasitokola shortlist. Kasitokola shortlist. Bw'obeera ng'oli shortlisted kibeera kitegeeza nti yo eligible okutwala ekifo ekyo kye babeera balanze. Kye yabawa yabagamba bwe baba bajja ku interview buli omu ajje ne sports kit ye. Jangu n'engatto zo, jangu ne t-shirt ne track mwogenda okuddukira. Nasooka n'abateeka ku marathon ya ddakiika 3. Yali dakiika 10 ne bagidduka ne bakomawo. Bwe bakomawo n'abagamba ku company structures kwe yabateeka kwennyini bwe bakomawo n'abagamba mbawadde essaawa namba mugende mu refreshing mulyoke mukomewo tugende mu interviews. Bwe baamala okukomawo nga bamaze okudduka buli muntu n'amulaga ekinaabiro w'alina okunaabira. N'abagamba mbawadde essaawa emu bwe munaamala tugende mu interview. N'atajetinga buli muntu obudde bwe yamala mu kinaabiro. Eyamalayo eddakiika 3 ow'e10 eyanaabira eddakiika emu gwe baawa omulimu. Lwaki? Resource management. Time. Okusooka omusajja ekikunaabisa eddakiika 3 onaaba kyekyo. Nze neiba wange abeera ayimba anti bino ebinaabire bitaatuuka obimanyi. Kati abeera muli mugamba Tata Felix. No gamba ne banna. Omuzimbi abeera mutuufu anaabire budde neiba w'omuzimbi. Akola mulimu ki? Ati kulabya nyanja? Akola mulimu ki? Yibra. Omuzimbi aba mutuufu anaabire eddakiika 3. Si muzimbi. Omusenyu ogumanyi ng'okuba siiringi. Si muzimbi Tata Felix si muzimbi muleke. Akola mulimu ki? Naye ogambye anaabira mu kinaabiro tekyatuuka. Omuntu anaabira mu kinaabiro ekitaatuuka n'oweza eddakiika 10 obeera ne confidence. Okay. Olwaleero wano we tukomye tetugenda kubanga tusukkawo. But before we go, njagala kwebaza Bagande Hardware Store. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala kwebaza Chris. Thank you so much. Njagala kwebaza abagoberera program zaffe ku Facebook. Njagala kwebaza n'abagoberera ku YouTube. Thank you so much. Tukwatagana next week on Sunday. Same time, same people, same show. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah abakuume. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mubeere bulungi. Abasiraamu mwebale kusiiba. See you. Mbagala nnyo.